yali mulwadde bamulongoosa yamala mu ddwaliro wiiki 2 abadde alina ekizibu kya pancreas ke bayita akalulwe naye bamulongoosezza ne bamugamba myezi 2 abeere mukakamu ajja kutereera n'obuzibu buli nti alina shoze yali abuukinze manyi 3 gundi yawedde ya Canada eno wiiki ndowooza agenda kubangwa ali mu Amerika awo ne wiiki eri eddako alina okukola naye ng'omulane bwafafu nga talina bulungi maanyi gali akyali mulwadde. Edison n'agamba nti omukulu Alien Skin si muyimbi era tamanyi kuyimba naawe nokkiriza ati kati music alina testi za njawulo. Alien Skin amanyi okuyimba tamanyi nze kunze ndi old school era nannyonnyo ne ŋŋamba music wa Alien School ayinza oba tankolera kuba nze testi yange endalako naye saamukanya nti mubi kuba abantu bamwagala ne bajjuza ekifo kati nze opinion yange temataringa nga abantu abangi bamwagala kane sendi alina music wamunyumira ayagala nnyo Afrigo bwatanyumira Alien Skin maybe testi mpe yakajja era naye omuleka kuba wali abamwagala ne bagala Alien Skin kyekyo asooke ku Alien Skin. Alien Skin is self-made. Media houses tezakola ni Alien Skin. Werabira nti bamukolanga nnyo interview ezamutunda n'ebyo byali bamukola TV kyamukola interview. Alien Skin YouTube ne TikTok bwe byamukola kati abo TV ezimusibako tezamuyamba zaagala kulippira kati omusajja amulisizza ne muleeta obuzindaalo abo waddembe bagoba is self-made bamuleka bagante nampisa embi mumwagaza ati nze kyakola nkyagala buli lwajja alabikayo ekintu kiri consistent nnyo akola ebintu byebimu all the time talina faza otakuuma budde Wininwaji takuma budde era nina complaints nga 8 ku Wininwaji obutakuuma budde bwajjala edi n'asooka atula mmotoka n'alinda bamukubira nti jangu n'essimu ya manager yagikwata nalekage totawanya naawe tujja ogwasoma gwali ku gawuce wano ngeweza emyaka 7 yalenda kuyimba 5 yatuuka 6 bosi n'amukubira olwanaga totawanya tujja kutuukako so ebintu ebimu alina obiyiga akakkane bw'aba alina ebimunyiiza ajja okupafominga abyensonyiwe abikozese ng'amaze okukola okuyinga ezo ziba mpisa mbi oba kalakita ya muntu alina kalakita embi alina frustration oba n'okuyimba akooye ebintu bingi ebiragala sirishuwa nnyo simanyi kikyakozesa naye nze kyendowooza nti abantu baba n'ebirooto ate mu nsi you don't get what you deserve ayinza oba kyeyali aloota si kyalimu kati. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nkoli tugamba nti nobera ngo subscribinga likinga ate oberenga o sharinga and that is Jenkins Mukasa for you. Ayogera ku mbeera ya Dr. Josel Chameleone ajukira nti ali wali mu ggwanga erya US era nga bangi badde mubuuza ki ekiruma Kamiri naye ababuulidde nti pancreas ke kalulwe ke kalulwe akalulwe kafunamuko ku buzibu in fact nange nawulirako omwaka oguwedde ogwo gwennyini nga amawulire ago gayitingana nti Kamiri yafuna obuzibu kalulwe era afuna operations ez'enjawulo buli mwaka alina attack ye mulumba nemujjako then n'amala n'afuna obujjanjabi n'akomawo n'alabika akitegeera kuba ssebo gwe woogirira n'ogakambuuke ngendekewa nga wanaatiddewo okitegeera akitegeera ndowooza baamuwa n'emyezi ne baga nti bw'onaatuuka mu gino emyezi ojja kukola ki ojja kubuuka naye I think nti ino operation erayika ebadde esembayo obulwadde obwo yesembayo kuba according to ono omwana yani Papa Sidi yakola statement n'agamba nti
Kibanda yatugambye mwana obulwadde buno obumuluma bwetaaga okulongoosa omulundi omulala jjukira baali bamulongoosa ogusooka naye ng'ali atidde naye abasawo ne bamugamba nti kasita banaakulongoosa guno ogusembayo oyinza okutereera okitegeera ne yeewaayo naga kagende bakole ki bannongoose kino nakyo ekizibu nkikole ki nkiwone so yabuuse n'agenda n'afuna obujjanjabi nga Jenkins information bamutuwadde nti abasawo bamuwadde weeks 2 nga awumuzza omubiri awumuzza body naye olw'ebyensimbi munnange twamulabakaawo back in time yali ku gundi kanivo ye Canada awo naye ng'omulaba talina manyi naye ng'agenda abuuzabuuza ku bantu okitegeera so nga bw'omanyi bannayuganda bannakigwanyizi n'abantu abeenoonyeza ebyabwe badde balina information gye batambuza ku social media omukulu nga balaga ali mu mbeera eri so critical abamu bateekamu obuyimba bw'abagenzi obulaga nti omukulu azaayi bakola ki bakwata vidiyo ya bagiyita bati tubonge in fact waliwo abadde batambulizaako n'obuyimba bwa Walumba Ezaaya babuteeka mu background neyo vidiyo yennyini eyatubonge waliwo ne vidiyo embi ennyo erabika obubi ennyo ng'eraga Kibanda embeera yenzibu nnyo so ndowooza yesterday but one yavaayo n'akola statement eri bannayuganda n'abagamba bannaye buli gwe nali nsobeza nsaba onsonyiwe in fact yabadde na mbuliri nga yeebisse bulungi nnyo n'agamba buli gwe nali nsobeza mu bulamu nsaba onsonyiwe vidiyo yabadde so emotional era ababaddeko bagambe Kibanda kiki in fact ekyo kyekyaleetedde n'amawulire okwongera okusatulatinga nti omukulu ali bubi nnyo omukulu ali bulungi kuba tuwoza yabadde ddi ne mulaba bali baperforminga bandi ye mukubira ng'ali bweru nga bali mu rehearsals era n'asanyuka nnyo enkuba gye bamukubira ebivuga n'abagulira kye bayita lunch bali bamukwata akavidiyo nabuga don't shoot me when I'm doing what when I'm happy nga nina kyengabye toshutinga gayi yali ashutinga namuga tobiraga Kibanda just embeera gyali munafunafu ng'era Mukasa bwannyonnyodde nti abasawo bamugamba nti bwe tumala operation eno wummulamuko okitegeera naye obuzibu bwajja ng'alina ebivulu bye baali baabuukinga dda ate nga byo tebasobola kubikyusa ng'ate alina okupafominga so yeewaliriza mu bunafu bwe alabike nti abikola ki abimaliriza I think bw'anaamala ajja kuddako e Uganda ateekingemuko ku time erestinga kuba Kibanda tetulina kye tumubanja musicale asobola okuwummulamuko ne bwe giba emyezi ng'ebiri musiki we waali atambula nakkakkana then n'amala n'adda engulu naye ndowooza wali weewantu awatuufu kuba ali kumpi ne famire ye ali kumpi ne famire ye naye ebisinza okukosa Kibanda ono mbeera ye n'omukyala embeera eyo nga wakolamuko kasente ko mwana nga buli kimu naye n'otuuka mu myaka ng'enkolagana n'omukyala teri ku muzuuli kintu ekyo kikosa psychologically ate Mukama n'amugezesa n'obulwadde buno so Kibanda kibadde kimuyisa bubi nnyo ng'omuntu kyemanyi Kibanda si musanyufu n'eri bannayuganda abamu just that kati ndowooza yabimanyiira cause Ugandans talk mwana ebigambo tebimanyirikika muze bannayuganda boogera nnyo mbutuufu ne bw'osalawo osibe omubiri bijje nga byekoonako bwekoonyi waliwo embeera gy'otuukamu abantu ne boogera n'owulira nga bakumaliddeko ddala emirembe kati gwe teeberezaamu ebibadde ebibungeezebwa ku Kibanda ngulabira ddala abantu balinga gwe baagaliza amagombe kati awo n'obuuza omuntu kati gwe ateekayo ebintu ebyo ofuniramu okitegeera gwe watadde ettaffaali ki ku Uganda eno gwe weeteeke mu bigere nga gwe babongeesewa n'embeera eyo yeegera nnyo omukulu taamala emirundi oyo okuvaayo n'olemera ku muntu ataakuttira taamala emirundi nno naye jjo baamututte biwala ttaka akawungeezi baamuddusiza mu ddwaliro ly'ensambya nga taasulewo taasibewo yali omwenge anywa mungi wala gy'aba mungi ku mutwe kuba nze nkyogera nga nina n'obujulizi
tosobola mujja ku interview nga tawunya ate agwegaana ssebo ye tasobola muje simutamiivu yenkola ye saawa bina abalujjuuju naye abantu ebiseera ebisinga bwe tufuna obutakkanya obuli pasono waliwo wootuuka n'osiizingamuko ku faya waliwo statement ezikolebwa ne ziyitirira kuba kati ye omukulu kyakola bw'avuma Kamiiri maama tamwerabira maama abanga nnyongereza kyekimu nali neeriwala linnakanguubi otuuka otya ku extent egamba nti Mukama Katonda bw'ajjulula omuntu gwe kinaakutwala okuziika era tosobola kusubwa kuziika wabula oyagala kulaba nga abuliddeyo okakase nti afudde Isaac Keys amwagaza ki yamuttira neŋŋamba weesaleko omwana kazi lino lifaasi so embeera eyo etaliimu humanity bannayuganda gye mugezaako okwolesa n'obukyayi obw'ekika neewunya abantu abamu bayogerayogera dda ku bantu ne bavumaavuma ne bavumaani ne bavumaani kati bye bamugambako aye n'alufuula olutalo kuba yagamba Keys azaalebulabula abantu naye eriyo asinze nakanguubi okuwemula n'okuwemula abantu nedda abantu bajooga bujoozi ye n'abaawo ng'ejjoogo ajooga bujoozi bantu amanyira bumanyizi ejjoogo likoma ku ye n'akamanyiiro n'ekirala ayina copyright ku kuvuma ayina copyright ku kuweebuula kuba kati Keys musajja wato naye n'okola statement nanti kati olaba obuzibu bwe nnina n'omukulu ye takimanyi yalowooza mbu Keys yadduse wano musanyufu eri tagenda kufunamu Keys is more than happy obulamu butambula by the way Keys okufuna obufunyi visa ye US credit kuba ekyo ekintu si kyangu so Keys obulamu empisa zabadde nazo zibadde mpitirivu zitonyanga mooli oyo full figure yennyini baagimumma tasobola kusala wadde neeyukke okitegeera wadde US naali awo ttima lyerimuwaziira nnyo Abannayuganda Uganda national tulina ettima ate ne bannamawulire basukka kuba mpulidde omukulu abuuza wano wagamba music wali skin tanyuma semanya mmwe but Mukasa abadde mugezi nnyo namugamba for me I'm old school ate tulina testi zanjawulo Mukasa bannamawulire ab'enjawulo bagezaako mubuuza ekibuuzo ekyo naye akiddamu mu ngeri eri diplomatic okitegeera kuba statement ya Sendi teri atagiwulira Sendi azaakolako statement eziri controversial tolana akagundi ne ku Spice Dana yennyini ekivulu kyali kya Freedom City n'avaayo n'akakasa nti kijja musala fulaati era kyekigwo kye okitegeera naye bibaawo bintu bibaawo ebulamu abanendowooza ye naye gwe bw'oyagala okikuliriza obwo buli kimu okiremereko muzimbire ku ekyo naawe yogera ekikyo tukitwale bannaye ne mufuuka balutaakome mu statement olw'okuba munoonya relevance n'okwonaganya abantu ganja katukomewo ne stories endala ku Megaton Kooli tovaawo Megaton Media we break news